The issues relate to a number of areas. One, their role in demarcating constituencies, given that the national census was conducted and they have informed us that the process is incomplete because they missed some information from NIRA. We have shared with them our concerns with the National Voter Register, which is both manual and biometric, and how it can disfigure, how it has been an issue in a number of electoral challenges before court. And that they have committed that they're trying to reconcile both legally and practically how they can deal with the issue of a dual voter register. Thirdly, we have shared with them and asked them how they're dealing with a court decision in Karari versus AG and Electoral Commission that compels them to organize for the voting of prisoners and the diaspora. And the response has been they are ready as long as the legal framework is facilitative, because it's not their mandate to change the law, it's the mandate of Parliament. So I thought that was a much more present response, because you are aware that I took to Parliament a plethora of amendments to the different laws, electoral laws, including the EC law. And we have made some proposals on how the diaspora and prisoners can vote. So we believe it's our mandate as members of Parliament to try and push this through Parliament to make sure that the reform and amendments to the law are made. And several other issues. It would not be fair to say that all these issues entirely lie on them. Some of the issues, they're supposed to be actors after the laws have been amended to facilitate what they're supposed to do. And I see a dual responsibility. The political actors, mainly in Parliament, to move accordingly and do the necessary legislative reform for them to be able to do their job. But also on the issues that critically rely on their capacity, they're asking for more resources, they need more resources, they need capacity, which we are saying they should demand for. So they have also raised the issue of time, that if they are going to act on the issues that we think are germane to holding a free and fair electoral process, then we need to move, because their roadmap is already rolling. And I concur that we need to look at the proposed amendments and reforms and look at those that are critical to the immediacy of the coming election. Like we proposed, we can cascade others and be implemented in the next phase. But batusuubizizza ebiri mu busobozi bwabwe bagenda kwongera okwebuuza, kubanga meeting etubaddemu nabo tebadde yakusalawo kyakukola, naye okubabuulira ebyo tulowooza nti birumira, ne batulaga nti nabo ebimu babiraba nti birumira n'ebyetaaga okwongera okwebuuza okulaba nti tebiddibwamu. Abakulu bano era balaza okutya kwabwe nti ekizibu kyekiriwo so balina okuteekawo amateeka, bakozesa gye babawo okulimisa gye balimisa. N'olwekyo batusabye nga abakola ku by'okukyusa amateeka mu Parliament okukola obwangu bwe tuba nga banaasobola okuteeka mu nkola ebyo tulowooza nti binaakyuka. Era ensonga eyo nzikanya nabo nti Parliament ebimu yebisibye era yina okubita. Bo nga Electoral Commission beetegefu n'ekyokukola bakimanyi ne balinze etteeka. DA tegenda kufuuka kibiina. Njagala nzira embuzi kinayogera nti DA pressure group egatta abantu abava mu bibiina ebyenjawulo ne platforms ez'enjawulo. Naye abantu sekinnoomu abali mu DA balina ebibiina byabwe bye twagala bibeere nga biri wansi wa enkola eno eyawamu ey'omugendo ogwawamu ogwa DA. Era abantu ebibiina ebyo ebyenjawulo n'abantu sekinnoomu twali kibagaana kuba na bakandidate ku mitendera egy'enjawulo. Ensobi gy'oyinza okukola kwe kulowooza nti byenkola byange, siinaayo Uganda yange nga sola naye ewaka, ngezaako okukola bulungi bwansi ng'omutuuze avunaanyizibwa ng'omukulembeze. Ebibiina ebitali nange sibinaakungamba nti ebiri nange, ebiri nange bingi bimpandiikidde era mujja kuba mutegeezebwa. Gye tunaamalira programu eno tunaategeera atali naffe era atubuulire ye alinawo pulaani ki. No, the issues of ensuring free, fair, transparent, credible elections is not limited to an election that may happen tomorrow or in a year's time. These are issues that transcend deadlines. They are issues that transcend
roadmaps, because ultimately the effort of ensuring free, fair, credible elections is an undertaking that must be continuous. It should not happen just because there is an election coming, but it should be a spirit that all citizens, all stakeholders commit themselves to. And so the Commission was not necessarily looking at, does not meet stakeholders just on the basis of pointing at a roadmap, but there are issues that transcend dates, there are issues that transcend years, there are issues of national significance that must be addressed now, tomorrow, after the election, and for the future. The Commission is always consistent in saying that a free, fair, credible, transparent election that is peaceful is a responsibility of all stakeholders. Okay? The political parties, civil society organizations, the media, security agencies, all those groups, religious institutions, religious bodies, professional associations, all of us, all those people that have a role to play must play them. So in effect, if you're saying that they remain outstanding, you're saying that we have much more work to do. You are saying that there is so much more work to do, that building a democratic culture is a process and is not an event. And that we are on that journey, that the country is on that journey of building a democratic culture, a respectful culture, a peaceful culture, and that is a project that all those that have a role to play must continue to play it without ceasing, without getting tired, without giving up. Akakiiko k'ebyokulonda tekakyusa tekaleeta obuvunaanyizibwa obulongoosa mu mateeka g'ebyokulonda buli mu Parliament. Akakiiko katuukiriza ebyo ebiba bikole amateeka gaba gayisiddwa Parliament. So akakiiko ko kaba kalinze, okay? Kalinze kuba obuvunaanyizibwa obw'okukyusa amateeka g'ebyokulonda tegali mu mandate ya commission, gali mu mandate yaabo abalina obuvunaanyizibwa obwo. Parliament yeetuwa amateeka. Akakiiko byonna kalina responsibility emu bweki okutuukiriza agwo amateeka agaba gayisiddwa nga gatuweereddwa institutions ezo ezaaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okuleeta amateeka ago. Mpuuga ne banne tebazze kikeereza obudde tebuweddeeyo, roadmap yammwe yafuluma dda. Ensonga ze badde boogerako tezirina kkomo mu nti olina okuzimaliriza enkya oba lwakusatu oba lwakutaano oba mwezi guli. Waliwo ensonga zino zeboogerako. Ate akakiiko kambulire bannayuganda nti akakiiko kasinkanye gurupu ya Mwami Honorable Mpuuga DA mu context mu process yaako eya bulijjo ey'okusinkana buli omu alina kyakolako mu kakiiko mu kulonda mu kuteeka akalulu. Akakiiko bulijjo kasinkana buli aba ayagala okukasinkana ng'alina byayagala okukawabulamu oba okwemulugunya oba okuproposinga. Era nga tebanatuuka akakiiko kabadde nkasinkana group gye bayita Women Situation Room erimu abakyala ab'enkizo nabo nga boogera ku nsonga akakiiko kamaze ebbanga nkoogerako nga zikwata ekisooka okulaba nti tulina akalulu ak'emirembe nga tubeera n'akalulu akeerufu, tubeera n'akalulu nga tekali mu mivuyo. Kati akakiiko nga mwe mulaba olugi lwaffe lugule, buli gurupu eba eyagala okukasinkana ewandiika n'esaba akakiiko ne kala mu programu zaako ne kabasinkana. Era kye kakola kasinkana ababiina by'ebifuzi, kasinkana ababiina by'ennakyewa, kasinkana bannamawulire, kasinkana ab'ebyokwerinda, kasinkana ba religious leaders, abakulembeze b'amadiini bonna. Ng'ekigendererwa kiri kimu nti ffenna tukwatire wamu, kubanga okufuna akalulu akeerufu ak'emirembe nga tekaliimu kavuyo buvunaanyizibwa bwa buli omu alina kyalina okukola okulaba nti tutuukiriza ekyo ffenna kye twagala. Uganda ekulaakulana, Uganda ey'emirembe, Uganda eri wamu. Ensonga y'obudde, so ensonga ezimu tezikwata ku budde.
okay kuba reforms ezeetagisa akakiiko k'eby'okulonda nkubuulidde si ke kazisalamu ennongosereza mu mateeka agatereeza ebyokulonda akakiiko k'eby'okulonda si ke kazireeta naye waliwo ensonga ze tulina okukolako kati ng'okubuulira abantu nti kutandika n'ennaku nga 2 January waliwo voter register update eyo yo tulina okugikolako ensonga bwe zityo ezikwata ku kweyisa mu mirembe kweyisa mu ngeri etaweebuula munno banno kweyisa nga tovuma nga tokozesa lulimi luweebuula oba lusasamaza oba lusiga obukyayi ebintu ebyo birina okukolerwa leero byabadde byakolerwa jjo tulina okubikola oba wali akalulu oba tewali kalulu